Tubaaniriza nnyo mu programu yaffe eno Obutonde n'Eddagala ebatusibwako WBS omuteesiteesi era omwanjuzi Mukasa Kafeero. Mwenno mbagamba nti bwe twogera ku butonde n'eddagala twogera ku ebyo ebikwetoolodde mu maka w'obeera ku kyalo kw'oli nti osobola okubyeyambisanga eddagala ne bikuyamba okubeera omulamu nga tonnaba kweyongerayo kunoonya bujjanjabi bulala. N'emmere ennyininyini gy'olya eyinza okubeera eddagala ate esobolera okubeera obulwadde. Olwaliro nno tuzze wano nga tulina omukyala gwe twagala agenda okutweyanjulira amannya ge n'oluvannyuma tubeereko endwadde ze twogerako tulabe endwadde ezo zikwata zitya, oyinza kuzeewala otya era bwe ziba zikutte ozijjanjaba otya. Kanneeyongereyo waali tulye kyatugamba. Nsanyusa okukulabako. Nkale sebo nange nsanyusa okukulaba. Amannya gaffe. Amannya n'eddoboozi mpitibwa maama w'abaana nga bulijjo Mwajjuma Nalwadda nga nsangibwa Katwe mu galaji y'Amandeevu. Omudaala gwange guli 5 sebo. Kakati njagala kutubuulira tuli mu programu eno Obutonde n'Eddagala. Kiki bulwadde ki essaawa eno gwe bw'owulira bwe tuba twogerako? Bwekakasa si bwekakasa wabula obuluma ennyo kati abantu okutali kusosola nti oba mwana oba muntu mukulu. Tulina obulwadde bwa sukaali buluma nnyo ensangi zino abantu. Buli woyita osanga omwana gwe baakazaala ng'alina sukaali. Weebuuza lwaki omuntu afuna sukaali. Ndyaki gye tulyamu etuleetera okuba nti ofuna ki sukaali. Bintu bingi ebijja mu bintu bye tukozesa awaka ng'okulya ebintu ebisiike. Okukozesa ennyo butto, okuddira obumondo n'obusuula mu butto, ekintu ekyo kikuviirako okuba nti ofuna sukaali. Okulya ennyama ensava eyo ekuviirako okufuna ki sukaali. Omuntu okwewala endwadde eya sukaali lya ku bunnakati. Olye ku jjobyo, olye ku bugga, olye ku nsugga nga si bisiike biri ki biri boiro. N'okutabula sukaali omungi mu kikopo n'oddya ekikopo kimu n'oteekamu gikoza sukaali nnya tekiba kirungi. N'onywa akaberenge. N'onywa akaberenge. Ekintu ekyo si kirungi. Kyova olaba nti nga ggwe omuntu gw'olina okwewala endwadde nga tonnakola ki tennakukwata. Bw'otagyewala ejja kukwata n'omwana gw'ozadde mukole ki omukwate. Kubanga sukaali takyaliko mu myaka. Gwe maama w'omwana obeera ne sukaali. N'omwana gw'oza alina emikisa mingi okufuna ki okufuna sukaali. Era ojja kwesanga omuntu ng'alina sukaali tayinza kukuza lubuto n'amala myezi 9. Abamu babalongoosa ng'omwana ali myezi 6 olw'ensonga nti aba tasobola kuwanira ki mwana oyo engeri gy'aba alina ki sukaali. Nambe singa omuntu ng'alina sukaali atera nnyo okulumwa mu nnyingo muno. N'alumwa mu nnyingo ng'omuntu alumiddwa omisota. N'azukka ng'omubiri gumuwoomerera. N'azukka nga talina maanyi. Sukaali bw'agenda akula alinnya omuntu otuuka okusiibwa mu bitundu eby'ekyama. Sukaali olina okwewala okugenda mu nsiko ng'olina sukaali kubanga akabwa bwe kakuluma tekawola naye ng'obuzibu buva ku sukaali. Sukaali ayinza okukumanyuulako enviiri naye nga sukaali kuba sukaali oyo alimu type ezi 2. Ate teri muntu atalina sukaali. Bwe oba tolina sukaali toba mulamu. Naye sukaali olwo aba ayitiridde obungi mu mubiri gwo. Dindamu awo kwegamba sukaali ono tumwetaaga okubeera mu mubiri naye ate bw'ayitirira yaleeta obulwadde. Sukaali oyo alimu type ezi 2. Waliwo sukaali alinnya, waliwo sukaali aggwamu. Sukaali oyo ng'abadde alinnya bye byenkugambye wali nti lya nnyo nakati, nywa ku bbombo, nywa ku ntale ya ddungu nga tonnaba kujja wange. Wabula ebiba biganye kwate anywe ebbombo n'entale ya ddungu. Entale ya ddungu agikwata n'agifumba. Oyinza ogifuna ng'eri mu powder form n'oddira nti n'olaba nti njodde olubatu luno luma n'oyiwamu ebikopo by'amazzi ebyo ne bisigala ebikopo 2 n'ekitundu. N'onywa kwota tampeko emirundi 2 ku makya naki ku makya n'olweggulo. Olwo oba ojjanjaba sukaali wa waggulu. Waliwo no sukaali akka nga yeetaaga okulya ebintu ebikola ki ebiwoomerera. Okulya amenvu, bogoya, ekintu kyonna ky'olaba nti ekiwoomerera kiyinza okuyamba okulinnyisa sukaali. Glucose ng'olwo abadde akoze eki aseera bakugamba ggwe omuntu wa sukaali faayo nnyo okutambula ne kahobiti kaba kakuyamba bw'aba alinya asobola okukola ki okukka. Ate sukaali era muganda wa pulesa. Naye nga tetunnatuuka waawo era nga tetunnagenda ku kiri ekya obiti mu bino ebyaffe ebya bulijjo ndye bibala ndye ki ebiyinza okunyamba emabega ti omuntu ng'olina sukaali ono alinnya kamule ebbombo liyenge likamule lisengejje onywe ku makya ekikopo n'olweggulo ki ekikopo ky'ebbombo kiyamba sukaali oyo okukka. Kuba namba esinga sukaali bw'aba alinnye atera okuba mu 2 olwo aba agenda alinnya n'atuuka mu 3. Namba esinga bw'ayita mu 3 olwo oba ogenda mu kkoma.
Sukaali omulungi kyetaaga kuba ng'olina sukaali n'obeera n'akuuma ka sukaali n'omupima ng'ali 150 8 okudda wansi n'atabeera ng'agenda waggulu 2 3 era balina sukaali bwenkyogerako bo baba bakitegeera. Olwo ate bw'aba nga asse nnyo wansi bw'aba asse nnyo kayinza okupima 3 olwo osobola okuba ne mukoma. Awo mu biseera ebyo olina okugula glukosi ku dduuka n'oba ng'onywa ki glukosi n'oba ng'oli amenvu kiba kikuyambako sukaali okuddamu okukola ki okulinnya. Kigambye teri atalina sukaali naye bw'ayitirira obungi aba mubi ate bwakka ennyo taba mulungi. Kivudde gamba nti buli muntu alina sukaali naye owuwa aba atabuse butabuse muki mu mubiri. Sukaali avudde ku kyetaagisa ng'asusse obungi. Sukaali si mubi okubeera mu mubiri gw'omuntu kuba nga bwe ggamba teri atamwina naye ndya gye nkugambye omuntu ng'olina sukaali n'oba tonnamufuna ebisiike bannaye mu byewalire ddala. Ate omuntu wa sukaali ddala okulya obulungi kuviireko ddala kuba nze nsiba mbajjanjaba. Sukaali omuntu obeera naye n'omala n'emyaka 3 ng'olina sukaali. Sukaali ddayo ate indya si bulwadde nze bwemakitwala. Ate sukaali tatera kuyita bw'omu. Alina muganda we pulesa bayita aba. Bayita babiri. Bw'omuntu ng'olina sukaali weewale nnenda nga bye nkugambye buli lw'olya ennyama eva okuviirako kuba ng'ozibikira mu ki mu misuwa. Nnyama ngiviireko ddala oba ndyeko buli akasaanira ne mekusukka. Kyombuuziza kirungi nnyo. Ennyama mweki giryemu omulundi gumu ate ng'ogikaliridde nnyo. Okitegeera nowesanga oli alina pulesa ayagala nnyo enkoko. Olugo luba lw'enkoko teruba lulungi sooka oluggyeko olyo enkoko yennyini nga terina ki terina luliba. Gwe omuntu alina pulesa genda ofune omussa n'omutima gw'ensi obikwata obifumbe obinywe buli kanaku ng'onywayo era ekikopo. Pulesa eyo bwegaana okukuba tonnajja wani tekigenda genda mu ddwaliro bw'oba oli oyinza okuba oli Masaka bw'olabese mu dduuka mu ddwaliro eddagala lisigadde ojje ewange olisange katwe kuba gyensangibwa ssebo. Bwekityo bwe kitambula pulesa ne sukaali ssebo mukama wange. Naye era awo wennyini olina wayogedde ku ntale ya ddungu wayogedde ku mutima gwe omuntu ng'abeera mu kibuga abisanga wa? Kyombuuziza kirungi. Omuntu abeera mu kibuga osobola okugenda mu katale Nakasero n'obisangayo? Tosobola genda mu katale Nakasero n'obisanga. Wabula kirungi n'obyesimbira akagwe naye wakula omutima gw'ettaka okukikwanguza gwe mutima gw'ensi gutera kubeera mu ki mu lusuku. Kati ng'eno gy'olaba mu ttale gy'obisanga guba guwunya bubi nti nekimera ne kiwunya ennyo gwe bayita omutima gw'ettaka oba omutima gw'ensi. Ebyo nno byogeddeko nti biyita bibiri naye bulwadde ki obulala obubiriraanye obuyinza okusumbuwa omuntu? Obulwadde obuliraanye obuyinza okusumbuwa omuntu bulwadde bungi. Tulina endwadde ya halusaazi naye yeekalakasanga ya sukaali. Namba esinga tebakakaza nti halusaazi ziruma naye lwaki omuntu ofuna halusaazi? Omuntu ayinza okukeera okuva ku makya paka ssaawa 6 talina kye yalidde. Bw'agenda okulya ekintu akwata bukwasi n'agenda ku kkubo n'agula capati n'agula omugaati gwasooka mu ki mu lubuto. Omuntu ng'obadde tonnalya kuva ku makya okwewala halusaazi sooka ofune eryenvu omala ogaaya ki eryenvu. Bw'omala ogaaya eryenvu ofune ekintu ekigondagona ng'obumondo obuzungu oleme kusoosa mmere ekalubanga muwogo okuva ku makya nto nayo gisoose mu ki mu libuto. Ekyo kiba kikuleetera ki halusaazi. Naye lindako awo nga tonnavaawo kuba kakati awo oyogerako ono ow'e Kampala naye bw'abeera ow'ewaffe ng'eri ekiryagonja yasuzizaamu namukupa we avudde ku lubimbi ayagala okumulya alinamu namberengeze maanyi gavvu. Kakati ekintu ekyo nzira nja kusigala nga nkirumiza ekyokubira mu kyo nange saakulya mu kibuga. Edda twavumbikanga emmere mu kyoto we mma mugenda okulima ng'okwata bikyayi ng'ebyo ng'okola ki ng'oyiwayo ng'ozzaako eggulu ng'otambula ogenda okola ki olima. Naye ogenda obugenzi okulima ojja essaawa 7 otandika ogira omekete mawugo tekikola buli kintu kyetaaga obudde bwaki obudde bwabwo. Era kyenkugambye toyinza kulya nga tonaya kuva ku makya n'okugula hobiti ku dduuka. Ekyenda kyetegese dda kirinza ekyokulya wabula ate okiweereza malusu oliko hobiti gwokola ki malusu makalo oliko hobiti gwonoonya. Ekyenda kyo kiba kikuuba ki kikuuba bbanga. Halusaazi ezo zirumira ddala omuntu nezituuka n'omutwala ku kitanda. Halusaazi ziyinza okukuluma ne zikuleetera n'ensanjabavu kungulu nga halusaazi wedde ziri munda naye nga kungulu ofunako obusanjabavu olw'ensonga halusaazi kintu kya luzungu sebusa aba aliko amaki amabwa kyova ofuna ensanjabavu kuki ku sikiini kubanga eri abaagaya bbanga. Halusaazi amabwa gagenda gakuluma gamalako obwoya kuki ku sebusa. Era ojja kweka omuntu ng'alina halusaazi afuna n'okulumizibwa muno muki mu mbiriizi n'alumizibwa amagulu naye nga halusaazi ze zireeta ekintu ekyo. Gaasi wa halusaazi bw'ayitirira oyinza n'okumyuka emimwa oli n'agamba nti nalwadde oba yalwala sirimu naye ng'obuzibu buvudde kuki ku halusaazi. Kwega halusaazi zireeta ebintu bingi teri ndwadde gy'onyuma. Naye omuntu ng'olina halusaazi tonajja wange genda ofune ettooka ebbisi likwata oliwaata
odiwate omala odiwata limekete lijja kukakanya alusazi paka lwonojje wange batasobodde kujja wange genda mu ddwaliro bakujjanjala batannatuuka wuwo nina kyenkyakaya nze ndaba bangi nga bagamba nti nze alusazi zanzija ku matooke nze sikyagakombako ate gwe ngamba gameketa nga tegannafumbwa nako kyegambye ekituufu era nkyekakasa kubanga nze research gye nkoze ne byenkola sigamba nti leero lwensoose okugamba nti genda okozesa kyo bangi bembiragirira ne bimukola naye kugaa kyemba nga bw'ogenda mu ddwaliro ne bakuwa panado oba towonye kuwona musujja okakkanyiza mu kati awo tukeno gye wange wa mama abane katwe nemba nga nkuwa ki eddagala lya lusazi okubanga oterera kwegamba wezirinnya bakusanga oli abikutanga mbuzi gwe wataka ebikuta okitegeera omekete alusazi oba oyinza okufuna sere ne kafumita bagenge mukwate omufumbi bw'omala omufumba nnyo era liyamba kuki kwa alusazi alusazi akulumisa buli mu joint muno munnamuna n'owulya nga mukuluma n'otakkiriza nti alusazi naye ng'obuzibu buva kuki kwa alusazi okitegedde ekintu ekyo ate obulwadde era obulwaniganya alusazi obulwadde bwefaanyiza tulina endwadde nnyingi etawanya kati abantu mu nsi muno endwadde ya kandida oli ayinza okubuuza kandida aluma atya kandida ennuma ye ekwewunyisa ng'omuntu kandida ennaku zino abakyala n'abaami oyinza okusanga omukyala nga bitundu byekyama ajjudde ensundo naye ng'obuzibu buva kuki ku kandida omukyala n'agenda okwegatta nebbanga alumizibwa muno mundira bwe muti naye ng'obuzibu buva kuki ku kandida kandida agaana omukyala okuzaala olw'ensonga nti obuwuka bwe buli bwonona sisitimu yaki yannabaana ne bwagala okufaanagana ng'enziku n'abanga aleeta amazzi sirina bwe nyinza gageza ku kyakulya n'abaana essaawa ze batulaba ku WBS sinza kwogera bintu bitako naye wabula atategedde akuba simu ebeeyita ku screen eri 07788 tweyanziza nnyo tweyanzeege ebigambo mubiwulira ffenno tuli wano nga tuli ku Butonde n'eddagala senga omuwulidde maama w'abaana bwakunnyonnyola ng'akubuulira nti kafumita bagenge bw'obanga omukozesezza n'essere nabyo biyinza okukutaasaako naye nsaba munzikirize tuwummulemu katono nnyo ate tukomewo